Okusinza ku ssemateeka wa nnyaffe Uganda alaga nti tewateekeddwa kubeerawo kintu kyonna kikolebwa mu kikolo ggwanga olukulu singa ekifo ky'obwa sipiika oba eky'omukubiza w'ekikolo luno kibeera kikalu. Kino kyatukawo ssabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga bwe yalangirira okufa kw'abadde omukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu Jacob Lakolyoranya. Okusinziira ku bubaka obuliwo, abakiise mu kikolo ggwanga olukulu bakuŋŋaanira ku kisaawe kya Menu ne Kololo okutema empenda awamu n'okusalawo ku mubaka agenda ofuuka omukubiza w'ekikolo luno. Olunaku olwaleero ababaka batali bamu batandise okulaga obwetaavu obw'okujjuza ekifo kino era nga mu bo mulimu abava mu kibiina kya NRM awamu n'abali ku ludda olwabula gavumenti. Tusobodde okwogerako n'abamu ku babaka ba NRM abaagala ebifo ebitali bimu. Pulido Mutendeke, nina experience ey'emyaka egisukka mu 22 nga ndi mubaka wa Palamenti. Ndabye Palamenti nga tuli mu movement system mu nkola ey'awamu y'ekipooli ne mu nkola ey'ebibiina. Ndi mumativu era nina essuubi nti nno ku mulundi guno bwe kataligirya ejja kubiika essumba. Eky'omukisa omulungi ti n'ababaka bannanga ba Palamenti tukkaanyiza. Nawuliddeko n'abalala abeegwanyiza abagenda okuleka ebifo byabwe, abalala babadde ba minisita, naye nze be neesimbawo nabo abataano bonna bali mu ntebe zaabwe. Newankubadde nga ekifo ky'omumyuka w'omukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu tekinnaba kulangirirwa nga bwe kiri ekikalu, naye waliwo abaalaze dde obwetaavu ku kyo. Abali ku ludda olwabula gavumenti bakutuula ku lunaku olwokuna okusalawo baani abagenda bakwatira bendera mu kulonda okwo. Wabula basazeewo nti ekifo kyonna ekinaalangirirwa nti kikalu baakusimbamu omuntu. Tusobodde okwogerako n'omukulembeze w'ekibiina kya JEEMA mu ggwanga era nga ye mukiise yekka gwe bayina mu kikolo ggwanga olukulu, Asumaani Basaalirwa, ku bweteefuteefu bw'ayina ku bukulembeze obw'ekikolo ggwanga olukulu. Mbasaba bansembe nesimbe okubwa sipiika era okusaba kwange okwo nkukoze olwaleero mu lw'eikobaano lwe tubaire nabo wano mu Palamenti, era agentaire mu okusaba kwange olukiiko tirumazeeku kubamba ndi kujja mu kooti kuwolereza muganda wange Segirinya nkaali kumanya biviiremu, aye nga okusaba kwange awo osooka wasaba mu shadow cabinet memalo ensonga yajja mu caucus ya opposition. So omutendero ogusooka ngumaze buti ndi kulinda omutendere gwaki ogwa caucus ejo okutyamu olwaide obaduuzi. Mu mbeera yemu ne bannakibiina kya NUP nabo balaze obwetaavu ku bifo bino. Bannayuganda y'ensonga lwaki bwe wabeerawo ensonga ezikosa bannayuganda Palamenti tekiwa first priority. Ebyo bye twagala otunulamu. Waliwo n'ensonga endala nga enzikiriza n'amawanga. Olaba nze ndi musajja mulokole, sirabayo mulokole yenna ali ku kifo kya kumwanjo naddala mu ofiisi zonna ezisalirawo eggwanga. Abalokole n'abasiraamu bali marginalized mu gavumenti eno. So nze nziza okulaba nga nzijukiza gavumenti nti ffe mwatwerabira ng'ate naffe tulina okusembera ku national cake okulaba nti okusaba ekibiina kyange okunteekamu obwesige okusiba okufuukira sipiika wa Palamenti omujja. Era nindiridde bulindirizi kibiina kyaffe okubeera nga kisunsulamu oba okuba nga kiggulawo okutuyita ng'erenga ensonga zange eziteekamu bulungi. N'olwekyo nga Shame mu Malende wendi nyimiriddewo okusobola okulaba nti nno tukwata Palamenti tugize ku ntikko. Omubaka Ibrahim Ssemujunganda ye yakiikirira oludda olw'obula gavumenti mu kulonda sipiika okwasembayo mu kisanja kino. Mu kulonda okwo baalimu abantu basatu omwali Jacob Lakolyoranya, Rebecca Alitwala Kadaga ne Ibrahim Nganda, era okulonda kwagenda okuggwa nga Nganda afunye obululu 15. Ono asobodde okwogerako ku bululu bwe yafuna ssaako n'enteekateeka yonna. Opposition yabufuna. Nze nali neesimbyewo ku opposition era opposition ya mu Uganda yafuna obululu 11. Era nze saddayo by the way abantu tebamanyi nze nave koolo nga ndi musanyufu kuba omulimu gwali omukulu gwali gwagenda kuvuganya ne NRM. Era nali ngumanyi bulungi nti olutalo lwenjolekedde lunene naye nga tesinzaga nti olw'okuba lunene kati kanneebake. So opposition twaswalira wamu ate ebyembi buli gwensanga nga nze nakuwa akalulu. Ne Katonda lumu ali mbikkulye 15 abo baani buli gwe nasanga nga Ssemunyuze nakuwadde munene bannaffe tebakuwadde naye nga nafuna ffenna wamu opposition twafuna obululu 15 ku mulundi guno. Nze nja kulonda opposition mubabuuze abalala bagenda kulonda ani. When they are moving, they are calling members of parliament. Since I did not go and I don't know what is going on, but members are moving up and down,
money is exchanging hands, which is very unfortunate. Request the president to stop this particular process. Is that the official position of the parliamentary group, or the candidate front? Yesterday we started our meeting as the Chole parliamentary group, and we decided that this post should go back to the Chole sub-region. Yiyise Chigongo kulwa Channel 44 Olutalo.